Ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema nga kikulembeddwamu akikulira Dr. Kankwasa Balilega kikedde kulambula amakolero okulaba engeri gye gaddukanyamu emirimu gyago awatali kwonoona butonde bwa nsi. Bano basookedde ku kyalo Ndi Bulungi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Luweero gye basanze ekkolero erikola sukaali li Victoria Sugar Company Limited. Eno baafuna oluvuuvuumo nti ekkolero lino litta obukyafu ne bukulukutira mu batuuze okukkakkana nga bwonoonya amazzi. Also see how we can strengthen our working relationship to ensure that your operations are more sustainable and more socially acceptable in the area. That's why we are here really come with my bosses so that they also see what you do. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe bagamba nti ekulaakulana bagisima kubanga amakolero gawadde abavubuka emirimu naye ng'obuzibu babulina ku bukyafu obuva mu makolero. Ffe nga community tulina kye tuganyuddwamu mu kampuni eno nti ebirime byaffe ofulumeya bweru birina akatale. Inkamu yaffe enyingiza ya buli maka nungi bantu ekyakola kirina akatale kakyo okusingako emabega eri. Wabaddewo amaloboozi amalala agagamba nti Victoria Sugar ebadde eposa obutonde bw'ensi. Abakulu ne bagamba abagire ddala wano balabe. Wabula kino abatwala ekkolero lino bagamba nti kyaliwo naye ne bakisalira amagezi. Ezo ensonga zonna zaakolebwako era ndowooza awulidde bwe babadde bamubuuza agambye essaawa zino ekiziro tewali kintu kyonna kye balaba mu community yaabwe ekitegeeza nti ffe nga kampani nga twongera okuimprovinga buli challenge ejja naffe tufuna solution gye tukola ki gye tuteekawo. Nema mu kulambula kuno yeggattiddwako ne minisita omubeezi owa Kampala Joseph Kabuye Kyofatogabye. Babadde n'ebizibu bingi mu bantu omuka amaziba gonoona simanyi biki nga abantu balina ebizibu byabwe bingi naye nga bambi twagenda okwesanga ng'ebizibu ebyo wannema ebadde etambula naye ng'ebizibu ebyo birimu ebyobufuzi ebyenfuna. Okukakasa kye boogera bano batwaliddwa ne mu kifo ekyateekebwawo ewafulumira kasasiro. Nema oluvudde Luweero basibidde Masindi gye balambulidde ekkolero erya Kinyala nga nalo likola sukaali okulaba engeri gye bataatiramu obutonde bw'ensi. Bannyini kkolero lino bannyonnyodde abakugu ba Nema enkola ze bataddewo okutaatira obutonde bw'ensi. We have 30 villages rain gauge installed. The farmers facilitated every day what's the rainfall they have to message to the concerned section in charges. We do have more than 25 years weather data in and around Kenya complete. I must say that you are one of probably the only private company that has come forward to look at how you can live with the people, how you can contribute their well-being, but also how you can ensure that whatever you do is beneficial to them. So whatever you have presented is very, very much appreciated. Nema ekyagenda mu maaso n'okulambula amakolero mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulaba engeri gye bataatiramu obutonde bw'ensi.